Kyetugenda okwejjukanyako olwaleero abateesiteesi baakiyise al ashhuru al hurum, emyezi egy'emizizo. Omuntu ayinza okugamba nti egyo tugisomako ki? Abamanyi bangi baagitungako ebitabo. Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama olw'obukulu bw'emyezi gino, ebigambo bye tusinga okubeera nga bitusaana kuwandiikibwa na golden ink bye bigambo Nabbi sallallahu alaihi wasallama bye yawandiika mu hijjatul wedaa'i, mu hijja ye yasembayo ey'okusiibula. Era ennaku zino 10 yazoogerako Omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Yazoogerako ng'asinziira mu suratu Tawba aya eya 36 nga bw'egamba nti a'udhu billahi minash shaitani rajim inna iddata ash-shuhuri 'inda Allahi 12 shahra, mpaka ku nkomeyo. Era mu kujoogerako emyezi egyo yatandikira ku 12. Fenga abo wali mu tugisomesa abayizi nga baakatandika mu bibiina ebisooka. Era abasomye mu bukulu weesanga ng'ekyo kyabasukkako. Era bw'aba tatute mutawaana kugiyiga myezi egyo, osanga omusajja omukulu naye nga tagimanyi. Waliwo ebintu ebiri challenging mu busiraamu bwaffe, abatera okulaba ku TikTok. Waliwo abasajja abajja n'akuyimirirako n'akubuuza ekibuuzo nga kya busiraamu ate nga kitono, naye ng'ayagala ansa nga bakutaddemu kamera, sajja n'avulungatana ne ansa eyo n'ekola ki? N'ebula, n'agenda ku mulala mpaka n'omulala. N'ebibuuzo ebisobola okubeera nga bitawaanya abantu mu mbeera efaana bwetyo, kwe kubabuuza emyezi gy'obusiraamu. Ayinza okugamba nti giri 12. Naye mugambe nti gimbuulire gye gifaana, gye giriwa? Okugamba Muharram, amalirize ne Dhul Hajj nga gwe gusembayo. Ayinza okugamba nti nakasiba Ramadhaani 20, naye nga Ramadhaani ezo zonna ziyita myezi 12. Naye emyezi egyo gye giriwa ng'asobola kubuulirako egisoboka, egitasoboka n'agamba saikaawo nedda. Naye nga January, February mpaka December egyo alhamdulillah tukola ki? Tugimanyi. Tusaana ogitegeera kuba mikulu. Allah yagyogerako mu Qur'ani, Omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallama yagyogerako ng'asiibula ensi eno. Kubanga Ramadhaani yasiiba 9, ate hijja yakola etya? Yakola 1. Mwe yayogerera ebikulu. Era kyevula tugenze e Makka, tugenda Nabbi we yayimirira n'ayogerera ebigambo ebyo eby'ekitiibwa. Ne tulaba ku kasozi ako ne twegayira Allah subhanahu wa ta'ala okussa mu nkola Nabbi sallallahu alaihi wasallama yayimirira ku kasozi ako n'akola ki? N'abirangirira. Olwaleero ennaku z'omwezi mmeka ab'ebitiibwa? Naam, olwaleero ennaku z'omwezi mmeka? Katola mu Luzungu oba mu Luki? Ezo byebibuuzo ate bikomawo gye ndi. Tubuuza ennaku z'omwezi tugamba omwezi ogutambula. Ez'Oluzungu tezirina mwezi gutambula. Kubanga tugamba nti omwezi guba gwe guno okukola ki? Okukola ki? Ani yali atugambyeko nti bannange mutunule waggulu January yavuddeyo? Salaamu alaikum. Mwali mulabyeko January ng'avuddeyo? Oba ne mulabako kati tuli mu May, sibe guli? May yavaayo ku lwakumeka. Omwezi oguli waggulu si gwe tubalirako January, February mpaka ki? December. Wabula omwezi oguli waggulu gwe gubalirwako Muharram, Sufur n'emirala. Kati gwe mbuuzaamu nti olwaleero ennaku z'omwezi mmeka? Naam, ziri 10.
Aha. Wanji 11. Hey. Salamu alaikum. Mwezi gwa dini gwe tulimu gwe twogererako sinakubuuza mwezi naye nagwo ngenda gubuuza naye olwaleero tuli mu lunaku ziri mmeka? Naam. 11. Aha. 12. Barakallahu fikum. 12. Ikhtalafa al-ulamau. Abamanyi bakoze ki? Ziri 11 olwaleero. Omwezi ogw'okumeka? Omwezi ogw'okumeka? Ogw'ekumi n'emeka? Ogw'ekuminogumu. Gwe tuyita Zulqaada. Tuguyita ani? Zulqaada. Ab'ebitiibwa emyezi egyo tuteekeddwa gitegeera. Tuzadde obwana obuto obugenda bukula, tulina Buganda bwaffe obumanyi nitusomera awali irimu, ate abamanyi tuli bamaseeka tutera okubeera ku budyala wano. Ovaawo omusiraamu n'akikubuuza, odde ewaka omukazi n'akikubuuza, odde ewaka omwana n'akola ki? N'akikubuuza. Kiba kya nsonyi nnyo ebifaanana bwe bityo nga bitono okubeera nga mu ddiini yaffe tetwabiwa budde. Ng'ate Allah subhanahu wa ta'ala yabiwa enkizo, emyezi yagiwa enkizo n'agiwa ne aya nnamba mu Qur'an al-Karim. Nga giri emyezi 10 n'emeka? 12. Muharram yakulembedde, ogusembayo guyitibwa Dhul Hajj, ogukolerwamu hijja. Kati mu Surati Tawba Allah subhanahu wa ta'ala mu aya 36 yayogera ku myezi egyo gyonna n'atugamba nti minha arba'atun hurum, mulimu emyezi erina nga gya mizizo. Era emyezi egyo erina egy'emizizo omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama mu hijjatul wida'i mu bigambo bye yagamba nti salatatu mutataliyat, emyezi egyo esatu giddiriŋŋanye wabula ogumu gwajja gwokka. Ng'emyezi egyo esatu ye Zulqaada oba Zulqaada ne Dhul Hajj ne Muharram. Tulina gitegeera. Gino gimalako omwaka guli ogumu gutandika omuki? Omwaka omulala. Ne tulyoka twogerako omwezi oguyitibwa Mudar. Eri abamanyi abalala, eri abaagwogera nga Mudar oba Rajab. Mu kalenda yaffe zaffe esinga obungi guyitibwa omwezi ogwaki? Ogwa Rajab. Gyegyo emyezi emeka? 4 egiri hurum. Tugenda kulaba insha Allah mbufunze hurumatuha, lwaki gyayitibwa egy'emizizo insha Allah. Naye bwe tugendera mu Suratul Baqara aya 197 Allah subhanahu wa ta'ala agamba a'udhu billahi minash shaitani rajim, n'agamba nti al-hajju ashhurun ma'lumat, nti hijja erina emyezi egimanyikiddwa. Hijja erina emyezi egikola ki? Egimanyikiddwa. Lwaki ngireese aya eyo okugireeta ku al-ashhurul hurum? Olw'okuba nti ashhurul hajj, emyezi gya hijja esatu ebiri ku gyo giri mu myezi gino al-muhtaram oba egy'emizizo. Kubanga emyezi gya hijja esatu egy'emizizo gwe mwezi gwa Shawwal, gwe mwezi gwa Zulqaada n'omwezi gwaki? Gwa Dhul Hajj. Gyegyo emyezi esatu nga gye myezi gyaki? Egy'emizizo egya hijja. Kubanga kuva dda nga bamaze okusiba omwezi ogw'ekitiibwa gwa Ramadan, Shawwal olwayingirangawo batandikirangawo okweteekateeka entambula enaabatuusa mukula ate empagi ey'okumeka? Ey'okutaano. Baatambuzanga bigere abantu abangi, era ebyafaayo bya Uganda abaasooka okuva muno
bwe batyo batambula ogenda okukola hijja. Baddamu ne batambulira ku nsolo, abaddamu ne batambulira ku mmotoka. Era olwaleero waliwo seeko omu tusomesa naye ayina ekikoosi kye ky'abantu maalumaati baateekateeka okukola nabo hijja nga yakulinnya bbaasi. Bave wano beekuba Kenya, bave Kenya bagende Ethiopia, bave Ethiopia beeyongereyo paka ku myalo gye balituukako, bava awo balinnye amaato gaabwe nga bali ku Saudi Arabia boolekere muki mu hijja. Tizikaara nga bakomyawo kiri ekyaliwoko oba oliawo ne ssente ezinaakozesebwa mu lugendo olwo bagenze bazibalirira nga ntonoko ku ssente ezikozesebwa ddi olwaleero. Kubanga bw'otunuulira olwaleero hijja eri mu bukadde 20 ku 19 ku 25 hijja olwaleero. Era lumu omusirikale na haji gwe nali nzija ku kisaawe yali hajjati mujja ku kisaawe tukomawo atubuuza muvaawo anti amba kuno na hajjati ono ava Makka. N'agamba gulawo ko buutu, nenzigulawo buutu nga mulimu bbaaga yeemu enneneko ne gye yagenda naye entonotono n'akatono n'omukandala nga agukutte wano. Emiliyoni kolo baagenda emiliyoni 18. Emiliyoni 18 biki biwajjeeyo eby'emiliyoni 18? Ayagala kulaba value ya ssente omuntu agenze e Makka ebintu byakoze eki byakomyewo naye aba asuubira nti birina kubeera biki bingi. Kubanga obukadde 2 olwaleero bugula poloti mu bitundu ebirala ne buzimbamu naki n'ennyumba. Naye byonna biri mu myezi gino ashhurul hurum, gye myezi egijjudde ebyamagero nti omuntu asobola n'okusansanyizaamu gwe kyosuubiramu ebirala naye ng'ate yakifunamu biki birala. Era mu bintu abantu beewuunya ku basiraamu ebbanga lyonna, ebimu ku byo kyekyo nti tuteeka mu kintu bwe kyotolabako. So nga bo bagamba nti teeka ssente bw'okola ki olaba bimaana ky'onoggyamu okole ki okirabeko. Kulaba nti omuntu abeereeyo n'ajja n'azimba eno emiziki kya 10 ng'akozesa billions of money naye nga kyayagalamu takisi kyalwaleero. Ate tekiri physical nti agenda kiraba kuba bakikwateko, alina akawunti kwateeka ng'eri wa Mungu subhanahu wa ta'ala. So bye tujja okulaba mu byemizizo ebikwatagana n'emyezi gino kwe kubeera nti omuntu asansanyiza ku ekyo kyatakola ki kyatalabako naye nga wakifuna mu maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala. So gye tuvudde mbagambye nti tuteekeddwa okumanya emyezi gino. Bwe tumala ogimanya mu Surat Tawba Allah atulondedde kwena nga giri hurum. Omwezi ogwa Dhulqaada gwe tulimu olwaleero. Walillahi alhamd, abeteekateeka okugenda hijja banaatera okutandika. Abawaffe wano ejjinja nga 27 biidhnillahi ta'ala basitula bagende bakole hijja. Tusaba Allah atusembe banaakola hijja inshallah. Myezi gyavunaanyizibwa olw'ebirungi Allah subhanahu wa ta'ala byagijjuzaamu. Nga bwe mbagambye nti Shawwal kutandikirwako kubeera nga omuntu yeeteekateeka. Dhulqaada ne batandika okutambula. Ntammeka ze batambula nga bagenda mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala. Kuliko obujulizi bungi nnyo nti omuntu atambula oluta lw'atambudde ng'agenda mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala, Allah amusitula amadaala n'amusangulako ebibi. Enfuufu egenze ku kigere eky'omuntu abadde mu kkubo lya Allah subhanahu wa ta'ala tegenda kwetaba na muliro ku nnaku lwaki olw'enkomerero. Byonna ebyo ebirungi bibeera mu kiseera kino. Nanga omuntu yeetala n'agenda mu passport, n'agenda ku visa, n'agenda ku mugema, byonna ng'atambula yeetegekera ki hijja. Then alyoka assaako olunaku lw'anaatambula okuva ewaka agende ku kisaawe alinnye ennyonyi. Erina ebizibu, erina eddembe. Eri agitandika n'okusesema asesema. Kubanga bw'esituka bw'eti esooka n'ekulekera omutima nga guli mu bbanga. Ng'esituse bw'eti abaali bagitambuliddeko mu kimanyi. Eyali atambuliddeko mu lyato oba mu mmeeri byagala okufaanana. Kubanga ejjengo bwe lijja ne likkuba n'oyambuka
eryato bwe liba liddawo wansi obanga olaba ng'omutima teguli mu muki munda muno. Era byonna byonna bibeera mu mbeera omwanadamu z'alina okunywera kubanga ali fi ashhuril hurum, emyezi egyaki egy'emizizo. N'asituka n'agenda n'agwa Jidda n'alyoka atandika ekiyitibwa jaamu, ow'ebigere, ow'emmotoka, ow'abantu. Mukola jaamu ne weetamwa ne bakwetamwa n'obivaako. Mukola jaamu ne weetamwa ne bakola ki? Kubanga bw'okola jaamu bakolako jaamu olutuuke. Naye nga byonna byonna Allah subhanahu wa ta'ala abikuŋŋaanya n'abeera nga mu myezi gino egy'emizizo alina akalungi kaakuterekeddeyo, akalungi kaakuwadde ng'ate kanene, ojja kasanga mu maaso gaani? Ga Allah subhanahu wa ta'ala. Ashhurul hurum, byonna by'ozoowulira ebibeerawo mu nnaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj, byonna byonna bye byaleetera ennaku zino okubeera nga za mizizo. Muzze okuzisiiba. Ebirungi by'ofuna mu kusiiba kw'ennaku ezo bwe bulungi obwazitoya omwezi gwa Dhul Hajj, ebirungi by'ofuna mu nnaku ezo. Era abazituukamu bagamba bannange tusiibe ennaku 10 ezisooka mu mwezi ogwa Dhul Hajj, naye nga mu butuufu tetusiiba 10. Tusiiba 10? Tusiiba ennaku meka? 9. Era abaasiibye 10 oba oyawukanye ku njigiza y'omubaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Kubanga olunaku olw'omwenda lwe lunaku lwa Arafa. Olunaku olw'omwenda lwe lunaku lwaki? Olwa Arafa. Then olw'ekkumi lwe lunaku lwa Adha. Olwate alusiiba aba akoze kivve mu ddiini yaffe ey'Obusiraamu. Kati ebirungi bye tukola mu nnaku ezo 10 bizitoya ennaku oba emyezi gino alhurumu egyaki? Egy'emizizo. Mwe muli mu nnaku ezo 10 yawumun, olunaku lumu Allah subhanahu wa ta'ala lwasinga okusonyiirako ebitonde mu nsonyiwa zonna ze yali asonyiire. Olunaku lwa Arafa. Abaali bagenzeeko e Makka bakimanyi. Abatagendangayo nsaba Allah abatwale. Abatagendangayo ku hijja nsaba Allah abatwale. Abatagendangayo nsaba Allah abatwale. Kubanga buli bwogendayo obeera ojjuzza obusiraamu bwo, nga buli kiboogerako kirabako bwoti ng'okitegeera. Naakola hijja emu ne umura 4, naye nga buli lwogendayo olaba kipya, naye ng'ate wakiraba dda. Ekirungi ekiriyo nti bw'ogenda mu umura okola ziyaara mu bifo omwali zihamu, omwali congestion y'abantu, n'olaba ekifo ekyo mu bulungi n'obugazi bwakyo, n'okikola ki? N'okitebenkererako. Mu Arafa, Muzdalifa, Mina, byonna ng'ogenda olaba bwe bifaanana ng'ogenze mu umura. Naye mu hijja si kyangu. Mu lusogo okubye enunkuuza. Kino ekyo seeka chairman w'ebugiri okubikola ki? Okubye enunkuuza, okubibona obulungi si kyangu, kubanga abantu babeera baki? Bangi. Hijja gye nakola yali ya Kabaka, nga ne mulwa mutambula Bugombe bwe bukola ki? Bwe bagamba nti amuveewo abantu abagenyi ba Kabaka bayitewo. Naye bwe twali mu Arafa, Masjid Nimra awasaalibwa abakungu, ate mwe temusaalirayo. Awabeera abakungu mu Arafa mwe temubeerayo, mubeere n'abeera khutba, temubaayo, mubeera mu tents ndala naye nga ziri executive. Naye ate bw'ogenda mu umura ate ogusembeera omuzikiti n'olaba nti guno gwe muzikiti, khutba ebeerayo ku lunaku lwa Arafa mubakola ki? Mubagisomera. Kitegeeza ki? Ti omwezi ogwa Dhul Hajj mu myezi egiri hurum egy'emizizo byebyo ebiguzitoya omwezi ki? Omwezi ogwo. Nti mulimu olunaku Allah lwata ensingo z'abaddu n'abasonyiwa olusonyiwa, mwe muli okusiiba okunene okuddiira okusiiba kwaki? Okwa Ramadan. Nga byonna byonna biri mu myezi egyo gyaki? Egy'emizizo.
babitiibwa tuteekeddwa gitegeera ashhurul hurum ekyokubiri ebirungi byagyo twongere okubeera nga kubanga kathiira bingi nnyo okubeera nga twongera okubitegeera n'okubeera nga tubitegeeza eri abasigadde. Kinakulembedde bagamba nti Nabbi sallallahu alaihi wasallama yatulekeranga map gye tulina okutambulizaako obusiraamu bwaffe twesiime kuno ku nsi ne ku nnaku olw'enkomerero. Yafundikira maapu eyo nga ayogera ebigambo bye ebisembayo mu khutbatul widaa'i eyaliwo mu mwezi ogwa Dhul-Hajj. Mwezi ogwaki? Ogwa Dhul-Hajj. Kale nabwe kityo teteekeddwa bigayaalira wabula tubeere mu bantu ababikola. Ensonga endala ezitoya omwezi guno ogwa Dhul-Hajj emyezi gino egy'emizizo kwe kubeera nti mulimu yawmu nahar olunaku olw'okusala. Saawa eno alhamdulillah abantu beeteekerateekera era nze wempangaalira walilahi alhamdu n'abasiraamu baffe betuwangaayiramu tulina ebibinja 4 era tusuubira okusala ente 4 abantu 7 ku nte emu era ebibinja 2 alhamdulillah byakoze eki byajjuzza sente zaabyo $22 miliyoni 1.4 bagende mu kyalo banoonye ente tubeere mu basala. Kyaza olwaleero nti walilahi alhamdu tulina mikwano gyaffe baganda baffe abali ewabweru abatulowooleza nti twetaagisa okuweerezebwa embuzi n'ente era tetubikayanira nnyo ku nnaku olw'okusala. Asobola n'atasobola ffenna tubeera ku layini naye ng'ate abo beekolerera ekinene ekiri mu myezi gino ne beekolerera kye bagenda okusanga mu maaso gaani ga Allah subhanahu wa ta'ala. Eri ayina savinga mpola mpola bwe tuba nga tuli mu 11 tuba tubuzaayo ennaku mmeka? Ndowooza mwezi gumu oba ennaku 28 tutuuke ku lunaku olw'okukola ki? Olw'okusala okuweza $22. Kale ente ennemye nenguzeemu akabuzi omuntu okutandika olwaleero aba asevinze mmeka wangi? Kanaana kanene wangi? Kanaana ofuna mmeka? Ennaku 27 n'obeera mu bagenda okusala kanaana n'omuntu ateguweze zijje ku magoba g'ofuna ku mulimu gw'okola. Owa bodaboda zijje ku bodaboda gy'okola osabe Allah nti ayi Allah olunaku nsaba ompa kanaana era olukajjako osooka okateeka ebbali olwanire akamukamaawo oba akakwaka akewaka ak'okulya. Nnaku lutuuka olw'okusala obeere mu basala kubanga empeera z'okusala omuntu azifuna n'omusaayi tegunnatonya ku ki? Ku ttaka. Nabwe kityo ab'ebitiibwa ebyo ebimu ku bizitoya omuntu ne byakoze mu myezi gino egyaki? Egy'emizizo. Gyo gyennyini mizito naye zizitoya ffeffe nnyini. Gyo gyennyini emyezi mizito naye tegyezitoya gyo myezi. Wa innama gizitoya baani? Iffe abagirimu. Era gigenda okuggwako ng'omuntu weebaze nti alhamdulillah myezi gino egy'emizizo maadha amiltu fiiha ngikoleddemu kaki? Mulimu okusiiba hal kuntu mina saaimin mbadde mbasiiba bwe weebala ekyo ng'olagamba alhamdulillah. Mulimu okusala hal kuntu mina dhabihin aw mimman yadhbahun ndimu abo abasaze. Mulimu hijja mulimu ki? Hijja abaffe mbadde mu abo abalambudde enju ya Allah subhanahu wa ta'ala. Mulimu siyaamu yawmu arafa okusiba olunaku lwaki? Olwa arafa abaffe mbadde mu abo. Nabwe kityo nja bagamba nti ebyo ebimu ku bizitoya ennaku zino oba emyezi gino egyaki? Egiri hurum. Oba oliawo nja kubeera nga mu kumaliriza kwange njogerako ku lunaku olwa arafa. Olwa arafa abantu bannaffe abali mu hajji lwe bafuna
tayito y'obwahijja gye bakoze ne babeera ng'empeera zaabwe Allah subhanahu wa ta'ala lwazibawa n'omugaso omunene ogwa hijja lwe bagufuna. Kuba Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yagamba nti alhajju arafa, alhajju arafa. Era bakeera ku makya nga bali mu Arafa ne batendereza Allah ne basaala nga bali awo batudde. Bwe zituuka ssaawa ng'enjuba ekyuse ne babeera nga kutuba esomebwa, basaala raka'atayn, buli omu n'awanika emikono n'atandika okusaba kabeera ng'omuddu oyo alaajanira Allah subhanahu wa ta'ala. Allah bw'aviireyo nadda fi samaa'i dunya emisana, kubanga ennaku ezisigadde zonna Allah subhanahu wa ta'ala ajja kiro ate fi thuluthi al-akhir min al-layl, ekimu kyakusatu ekyekiro ekisembayo Allah mwagira n'abuuza ani ansaba muwe, ani alina obwetaavu mbumalire. Naye awo tuba tufuluuta abasinga obungi nga twebase. Era Allah bwe yali aboogerako abayimirira ekiro ekyo Allah ng'ali kuki ku ggulu erisooka agamba nti kaanu qalilan min al-layli ma yahja'un wa bil ashari hum yastaghfirun. Abakamanya akaseera ako ekiro beebaka katono, ekiseera ekisingayo obungi ekisembayo ne babeera bazukufu. Naye yawmu Arafa wakitiibwa Allah subhanahu wa ta'ala ajja misana kash n'atandika okubeera nga buli omu asabye akola ki amuwa, naddala okubeera nga atusonyiwa ebituyitiddeko. Babeera eri nga balaajana nga ffeno tusiibye. Ffeno obusiraamu tugamba kola ki kusiiba. Yawmu Arafa mu myezi 12 eriwo olunaku lutya lumu. Era Nabbi sallallahu alayhi wa sallam yatukubiriza tulusiibe, sunna muakkada. Etuuse lwakumeka tulina gisiiba. Bwetuuka olwokutaano tugisiibe, bwetuuka lwa mukaaga tulina gisiiba, bwetuuka ku Sande tulina gisiiba. Lwaki nkyogerako olwokutaano, olwomukaaga, olwa Sande? Nti olwokuba nti waaliwo obujulizi omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama bwagamba nti omuntu teyeetongolera kusiiba lunaku lwakutaano, oba neyeetongola nti asiibye olw'omukaaga, oba neyeesalirawo nti nja kusiiba olunaku lwaki olwa Sande. Okukhalafa n'okwawukana n'abantu naddala olw'omukaaga n'olwa Sande, ate li hurumati yawmul jumu'a, olw'obukulu bw'olunaku lwaki olwa Juma. Wabula ate Nabbi sallallahu alaihi wasallama n'atukkiriza okusiiba ennaku ezo senganga oba osiibiddeko eza sunna endala okuva emabega, nga bwe yasanga Aisha radhiyallahu anha ng'agambye nti nsiibye olwokutaano, n'amubuuza nti onoosiiba enkya, wasiibye ejjo ku lwokuna? Aisha n'agamba nti nedda saasiibye. N'amubuuza nti onoosiiba enkya ku lw'omukaaga? Aisha n'agamba nti nedda nsiibyemu lwaleero. N'amugamba nti siibuluka newankubadde ku kintu kyonna kyonna ekibisi, osiibuluke kubanga tolutongozebwa lumu kulusiiba. Message gye tufunamu endala nti senga oba ovudde ku lwokuna ng'osiibye ku lwokutaano osobola okukola ki okusiiba. Era bw'obanga osuubira nti ku lw'omukaaga nalwo ogenda lusiiba ng'osiibye olwokutaano, era obusiraamu bukola ki bukikkiriza. Ye message erimu ekyo. So ne ku lw'omukaaga luno lwo lutuuka nga luluka, oba wasiibye emabega oba wasiibye mu maaso, naye kasita lutuuka nga yawmu Arafa tulusiiba. Naye tuka ku Sande tukola ki tulusiiba. Naye lubeera lwakutaano tulusiiba. Obujulizi bwe buli ikhtalafa fiha al-ulama, naye aktharuhum abasinga obungi ittafaqu ne bakkiriziganya nti nedda omuntu aba asiibye huwa muwafiqun bisawmi nabiyyi sallallahu alaihi wasallama, aba atambudde n'okusiiba ku mbaka Muhammadin sallallahu alaihi wasallama. Nkireese lwaki? Kubanga otera okutuuka ne tufuna masail, abantu bagamba nti seeka olw'enkya lwa mukaaga ate baalugaana tusiiba. Tusiiba lwa hadithi eyo eya Aisha radhiyallahu anha, n'okubeera nti omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallama
ennaku ziyagamba okusiiba nga zeetongodde tosobola kuzijjula ku nnaku lwazo n'ozitwala ku nnaku kiki ate endala. Ng'essaawa eno bwe tuli mu Zulqaada, omuntu bw'atasobola kusiiba ate Shawwal, sittu mina Shawwal bwe ziba nga zaamuyitako, bwe ziba nga zaayita zaamala okukola ki? Okuyita. Takyazisiibira eno mu Shawwal, zaagenda alinda ate mwaka guki gujja. Waya asafa eriyo omukyalo omu yali mu Ramadaani n'abeera nga yaliwo ennaku ze mpolampola, kati wano awasembayo n'asiiba ennaku ze 5 ng'ate enkya lwe lunaku olumu mu mwezi ogwaki ogwa Zulqaada. N'akuba essimu n'agamba Seeka mbuzaayo olunaku olwo nalwo Nabbi yagamba nti wendusiibira wali sirufunamu. Ne mugamba nti kifaanana nga Allah okukugezesa ng'omukyala nti osiibye olunaku lulamba obuzaayo dakiika 10 osibuluke, Allah n'akuzza mu mbeera z'ekikyala, olunaku luba lukoze eki? Luba lufudde. Na bwe kityo ennaku zino 5 Allah ajja zikuwaamu entwera, naye tojja kwenkana na muntu yasiibye mmeka? 6, kubanga omubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam yazoogerako bulala, kyasiiba Ramadaani n'ajjuza 6 yafuna ki? Entwera eri. Kale na bwe kityo ebyo nno bye bimu ku bizito ya ennaku oba emyezi gino egiri hurum, nti mulimu okusiiba olunaku lwaki? Olwa Arafa. Mulimu okusala ku nnaku olw'okukola ki? Olw'okusala. Ekisembayo mulimu okusaala Eid. Mulimu okusaala ki? Eid. Nabbi sallallahu alaihi wasallam bw'ava e Makka n'agenda e Madiina, tutera okukyogerako nnyo nti yasanga bannamadiina Abayahudi nga balina ennaku ze basanyuka, ne baagala bazeetabemu, era abamu bazeetabamu nga tebannabuuza mubaka Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Nabbi n'abamugamba nti Nabbi nga basanyuka tosobola tuteerawo ko naffe kyetuyinza kubeera nga twesanyusa nakyo. Nabbi n'asirikiramu Allah subhanahu wa ta'ala n'amuwa obubaka obw'okubeera nga tulina okusanyuka. Olunaku lwe tusembayo okusiiba enkeera yaalwo nga kusiiba kwa Ramadan, Yawmul Fitr olunaku olw'okusibuluka, ne Yawmun Nahar olunaku olw'okukola ki? Olw'okusala. So olunaku olw'okusala tulusiibulukuka era ne tulya ne tusaala ne twolesa obusiraamu ne tubeera mu bantu abasanyuka ensanyuka ku nsanyuka 2 ezaatuweebwa ng'abaki? Ng'abasiraamu. Tulina 2, eya Fitri n'eya Adha. Era kye mbagamba nti ekizito ya ennaku zaffe zino, emyezi gino egiri hurum, kwe kubeera nti mwe muli olunaku olusanyukirwamu olutya? Olumu olwakola ki? Olwatuweebwa. Kale na bwe kityo innaha ashhurul hurum, myezi gya mizizo. Allah kyeyagyogerako mu Qur'an era mu Suratu Tawba yagamba nti fala tadhlimu fihinna anfusakum. Twaza chance gyoyina gikozese mu nnaku ezo oleme kweryazaamaanya. Mu ngeri ki? Ebirungi tebikuyitako. Ebirungi byagyo tebikola ki? Tebikuyitako. Saaniya, tobeera ate mu beedibagala bibi myezi gino, kubanga n'abaatukulembera hatta Banu Israili Abayahudi baalinanga entalo ze baalwanagananga, naye bwe zaayingiranga zino ashhurul hurum baayimirizanga ebyokulwanyisa ne bagamba tujja kukaddamu. Ne giyitawo emyezi egyo ne batandikira bwe baakola ki? Bwe baakoma. Ne Rajabu bw'atyo bwe baalwanagananga ne batuuka ne bayimirizaamu ne batandikira bwe baakola ki? Bwe baakoma. Twesiimye alhamdulillah mu nsi omutali ntalo. Awali entalo ze muwulira Palestine n'awalala, Kashmir bazzeemu wakati wa Palestine wa Pakistan nani ne India bazzeemu. Abo balwanira ddala emyezi, beewa ekiseera, beeteekateeka ne balwanira ddala ebbanga. Yenwana eyabedda, yenwana yaki? Eyabedda. Ate bwe baalingana busaale, mafumu, biso, tebaayinanga mizinga nti wembeera ewange nsobola okuweereza ewuwo. Tebyalingawo. Kwesisinkana ne mwekuba ne tugamba tuwanise tutandikira awo enkya. Buli omu n'addayo ewaka n'awummula nga teri agenda mulumba. Saawa mmeka? Nti 4 ne beetandikako 4.
ne beekuba awangudde kati mwe mutuwangudde kati tuddamu lwa mukaaga baabukaagawo n'ennaku ne beewa ebiseera naye baatuukanga fi ashhuril hurum emyezi egy'emizizo byonna byakolanga ki byayimiriranga ne bagenda mu byabwe ne bakola ibaada zaabwe olwazimalanga ne nga maze okweteekateeka kayi baatoolera bane bagenda muki mu maaso lidhalika bategeeza nti emyezi egy'emizizo Allah yagyogerako olw'obukulu bwagyo era nga bingi ebikolebwamu naye fala tazlimu fihinna anfusakum tetweryazamanyizaamu kwedibaga bibi aye tetweryazamanyizaamu kubeera nga tetukolera mirimu miki mirungi saba Allah subhanahu wa ta'ala atteeke mbana akola emirimu emirungi myezi gino ate atteeke mu bantu abaneziiza ebyo Allah byatayagala mu myezi gino egy'emizizo ndowooza nga bweri enkola wabeerawo ebibuuzo ebyenjawulo naye nga tusiima olwa pologulaamu eno insha Allahu ta'ala kubanga bangi abatasomera wano naye ate bagiwuliriza ku midiya ne bali nga bagigasibwamu wajazakumullahu khair. Naam.